agamba tanamusikana nembwangu ddala mbwagenda fuka client we waliwo detective ayogera ajja kujjukirwa nga taata and a faithful follower of his Lord. Ebiseera bisinga abadde omusajja ow'ebigambo bye eby'amazima. How are you, Jim? Jim oli otya? Fine. Ono yali mutabani w'omugenzi eri afudde. Oh, they're good. Derek. Family ye eri etyako eryoke. He spent the summer with Dad a few years ago. Baali babazzeeko ku ssama ennamba emyaka egiyise emabega. It's probably for the best. Anti ekyo kye kisinga. Your father was a troubled man, Jim. Yamugamba kisaawe badde musajja wa bizibu. Closest friends. Mbadde mukwano gwe asinga naye. More and more he pulled away. Mukama amaze n'amusikako n'amutwala. Derek yasembera ku mayiti ya jjajjaawe n'asooka azza amaaso weeri. Tuli kwandula kwa sinema. Tuli kapya. Yalina bankaluwa. Alina engeri y'ebbankaluwa. Kyava akwata ebbaasa kitaawe oba jjajjaawe gye yali akutte mu ngalo. Yafa nayo. Kyonna kye yalaba mu bankaluwa kyamwaliza okukwata ekkuba gye abeeko byakola. Yatandika okubiikula bokisi okusinziira ku information gyali azudde n'atandika okwekkaanya. Bamukubira essimu wabula tafa ku ssimu. Yafa ku kimu kiri kyalabye ku bankaluwa kyanoonya. Keberako bukebezi sebe essimu akubye n'agizaako. N'agenda maaso n'okunoonya bokisi ezaali wano ebbali naye nga tena kyazuula. There's a lot of rooms in this house. Wandered around today looking at them. Kind of like living out in the country. It's nice. Yagenda maaso omuto omutegeeza All those honking cars. nti engero nnyingi nnyo amasikati g'ennyumba eno. Bwambula amugamba nti lwaki saagala zogerako ebiseera ebisinga. Ennyumba eno mbw'agyagadde olw'ensonga esingako eri mu kibuga gye babadde ababeera emmotoka ezidduka buli kadde. Muto wuno ajja ayita mu nkuba. Yatuuka ebbali munda. You didn't answer my calls. Ng'obeera tukwata ssimu zange. Was it terrible out there? Where were you? Gamba nti wabadde wabyo badde wa. Yes. Kwe mbadde ku muti gw'ennyumba. Your clothes. Engoye zo zitobye. Why were you at the treehouse? Lwaki obaddeyo? I was looking for something. Mbadde na kye nnoonya. Looking. Kyekyo. I'm not sure. Sikakasa kiki mbadde nnoonya. Funeral. In Grandpa's casket. Bino nabisiŋŋaanye ku ssanduka ya jjajja nga birabika byange n'amukwasa abisome. It's nothing. Tewali kintu kyonna. Play a prank. Byakasasiro. I said it's probably a prank. Temuli. What if Grandpa's trying to tell me something? He's not. Watyanga jjajja abadde alina kyagenda maaso n'okuŋŋamba kwe tewali. May I be excused? Muyinza okunsonyiwamuko n'enkwata ekkubo ne nva wano. Manyi taata takwatagana bulungi okuva kitaawe lwe yafudde. He's been hard on all of us. Manyi kwe gamba mbakalubiriza wiiki eno. Put this completely behind us. N'ebino ebintu nja completely tubireke mabega buli kimu kyonna kiggwe. It's tomorrow about the house and I'd like you to come along. Olunaku lw'enkya ngenda kutunda ennyumba eno. Tusimbule tugende. Kati masekati g'ekiri ewaka wennyini ekiri waliwo muzeeyi yasembera. Era mutumbi eru yasembera mpolampola kawolawola n'alinnya ebbali ewaka. N'abako kanooti kaaleka ku luggi. Abaagenda ne wabaawo ebigwa bane bawulira. Bajja bagezeko kwekkaanya. Bagenda otuuka ssebo nga lodi yagenze dda. Taliwo. Kyava akwata obubaka bwali bulekeddwa erudda. Ye bino babikasuka bbali omuto kyava abironda. 1,000 unanswered questions. Kati waliwo ebintu bingi nnyo ebyakolebwa ku jjajja waabwe wabula nga tebiddiwangamu. A perfect recipe for mystery and danger. Agamba nti yali recipe okuva eri omusajja abalabula ku buzibu bwe bwalimu. A world-class investigator. Agamba nti y'omu ku world investigators gwe bayise Siwanda bajja muyita Geta Moa, Derek Morton bajja muyita Moa Moaland, Marcus D. White ye Garrett, Virgil Logan ye Robert Grossman, Jim Morton ye Jeff Moaland, ate nga Michelle Billings Jeff Moa gwe bajja okuyita kennyini
Ninga tutandise ka cinema vijje ke bina biri mu bulijjo. There's a lot of crime in this world. Obumanyi bw'amateeka bungi masekati g'ekibuga abantu banyaga bannaabwe ne babasalako. A lot of crime. Oluusi olina akusalako n'akubako ensawo n'agisala ensawo. Mu bumenyi bw'amateeka obwo bungi. Naye nze nkola bw'enjawulo. Bw'ojja okunyaga kuba. Bwe gamba nti siba. Nze Ace Wanda. Going somewhere? Oba olina gy'odda omu n'akusalako. Nze nga nzija. Nga kuba embi. Never confuse sides with strength. Agamba tonyooma saizi yange wabula nsobola okugezaako okukola ekyobulabe ennyo singa obeera ozze. You can't take it where you're going. Tosobola kugezaako otwala kiki ennina kuba nina n'emikwano gyange tusobola okugezaako okunnyamba. Bwe ba poliisi. Ensawo yajiriza nakyala gye basaze ensawo. Anytime. Ace Wanda wa mutawaana detective wa mutawaana Kamala. Oh. Well, I'll probably... Kati mukasaako twadda ku Ace Wanda yono. Balina ssebo gye baali bakutteko boolekera mu Texas. Nenga bagenda kuyita mu ssaza lya Tennessee. Log. This latest format isn't working out either. Kati n'agamba nti information eri mu kyankalanya. Factory results. Tekwatagana bulungi ku tematiza mu results zenjagala. But it's not conducive to detective work. Waliwo emirimu detective gy'alasobola kukola. Togezaako kwasaganya benjaga. Obudde tabuyina. I need some help. Okay. Jajja abuuza kitaawe. It's my graphic novel. Graphic novel? Yabuuza graphic novel ye. Njagala graphic novel. This Wonder isn't really a crime fighter. Ace Wanda si crime fighter bw'asobola kuba abantu bali abeera banyaze. You're stuck. It's a beginning. Oli sitaka luddawa. Come up with a truly brilliant mystery. Ngenda maaso n'okunoonyereza ku bintu ebimu ebiyinza okubeera eby'omutawaana wabula so si bino byogenda maaso n'okubeera nti nfuna abayinza okuba abalinyi ba tteke oba abazigu bwe batyo baki. Good advice. Ye advice nungi. Hey guys. Bagayisi. None of this looks familiar to me. Where are we? Omu ku mmwe kwegamba talabika nga kwegamba nfaanana mbutuliwa. Kati bali mu kifo kye bayise Wilson oba Willow. You want to sell the place? Marcus, Denver's 1,000. Twadde waliwo yawanna mukadde yali yafudde James Morton. Yakwasaganya ebintu bya jjajja bwabwe ababuuza oba bandyagadde bitunda. Get it for you. Anti ye. His property. Wandi bisigaza kuba ebintu bino bijja kukola ebijjukizo bya jjajjaawo. Buy it. Bed and breakfast in the middle of nowhere. Jim, how about selling the place to me? You serious? Yamuga lwaki tokinguza? Exactly the way it is. Nze nja kitwala nga bwe kiri. You're ready and go through your father's thing. Bw'onaabeera ng'okutte kuba okubeera omweteefuteefu nze nja kusobola ogenda maaso n'okuyitaayita mu bintu bya kitaawo bwe tunaamaliriza tukole endagaano nze ekifo ngenda kigula. It'd be ideal. Kirowoozo kirungi. It'd be an investment. Marcus DeWitt gy'ayagala ogezaako okugula ekifo kino ekifo kya jjajjaawe oba ekifo kya kitaawe. Yeah, why don't you get a cheeseburger? Kati mu kaseera kano bano baatuuka okuli Ace Wanda detective. Basooka ne basibirako wano bafune ekyokulya n'ebisigadde. I'll think it over. Thanks. Nja kukirowoozaako bwe naabeera nsazeewo oba nagguza ekifuuba nedda. Howdy, folks. Bano bajja Something to drink for you, or? mwetaaga ekyokunywa. Nabo basibire mu kafo ke kamu bano mwe bali. Guess I blew him about as well as anybody could. Why? Maybe you can help me. The day of the funeral, I found this. Yamuga lwaki otunda kino? Treasure hunts all the time. Kwe kumugamba nti ekifo kino This is the kind of thing. bwe twageza okuziika jjajja twasanzewo kanooti. Thought of himself as a mistake. Wayinza okuba waliwo engeri eby'obugagga kwaye nedda wano tewali kintu kya bugagga kyonna. Dad was a good man, Jjajjaawo abadde musajja mulungi okukamala. but he wasn't always stable. Abadde tali stable kumba omutaabuliza Ace Wanda detective. I don't know what was meant by that note. Simanyi kye kyali kitegeeza ku nooti eyo wabula nze kyemmanyi wa tewali bya bugagga. Keep in touch, Jim. Tujja kukwatagana Jim. Know what you decide. Genda weebakeewo osalewo enkya. That note wasn't important. Grandpa wouldn't have wanted me to have it. Derek. Bwe kibaga tekibadde kikulu jjajja abadde tasobola kugezaako kinzikiriza kubeera nakyo. Ye omuntu tayagala batunde ennyumba. Wabula ye taata insistinga bagitunde. Kyokka agamba nti nooti yasigaddewo eteeka okubeeraga ebyobugagga ebiri masikati g'ekitundu ekyo. Ace Wanda awulidde toolye? Kumba anoonya kiraya nti omanyi ye anoonya abakozi b'emirimu. Abajja omuyambako kwegamba bajja okuyambako kunoonyereza ku misango egy'enjawulo. Yakiraba nga gayi yeetaaga okutaasibwa. Najja amuyambe. Kwe kuyitawo. Nabagamba evijje Kevin abirimu nga bulijjo. Juka agambye Dambu yeetaaga osiikana kiraya nti we. Oni wakubadde mbukaga tamumanyi wabula ajja munoonya. Kati ate mu kaseera kano awulidde keesi eno nga keesi erabika ejja musanyusa. Kyokka ate taata agezaako gibannyonnyola. Taata abagambe nti tewali kya bugagga. N'oli agala okugula agambe tewali kya bugagga kyokka ate ye agamba. Nooti yali esigaddewo yali eraga nti mu kifo ekyo mwalimu ebyobugagga eby'enjawulo.
bano bakoma badde mu gaali batandike bamaze okufuna ebyokulya bagenda mu Texas agenda okutandika eggaali kumbe yanga S1 yaginyizeemu yagikuttemu alina byakyagala okunoonyereza ebbali waliwo omuntu ali mbuzibu ate be bantu bayagala okunoonyerezaako okuyamba yajja anoonya mpola bw'atulatundula yatuuka ebbali onaalazeewa kyava asanga sebo Sir, I was wondering, my friend may have come. taliwo Certainly, I was just wondering. mbadde neebuuza waliwo omuntu gwe nnoonya wano omanyi gy'ali Hey. kugambye sina kye mmanyi lwaki sokwate kubona ondekanzekka nembako byenkola Well, sleeping. kati alina logo ye sebo agamba nti waliwo omusajja gw'ensanze ebeera yabase mubuuza Nice toy you got there. katoyi koyina kalungi ako kampe wano How about you give it to me and I'll tell you where your friend. bw'atya singa okute kubona okampa nenkubulira mukwano gwo wajjali Think you understand? tekijja kukola See, this is my home. gano maka gange Here, you pay rent. bw'obeera okutekuba okujja maka gange oba olina okusasulira lenti bw'olina osasulira woosula See, kumba omuntu owo abadde ayitaayita kwe kuwuliriza ebbali I need that for my work. mutali mukulajja nanga yeetaaga ebintu bye najja mutaasi tekamanyi kuba kyokka gayita kappoliya bakakasuka eri That's enough. gwe ekyo kimala Give it back. mwana muddiza akantu ke I said give it back. kugambye muddiza akantu ke take me. gayi yagaana Derek yamukasuka eri n'amuggyako akanankanike There you go. wamakwata Well, thanks. yamwebaza ogezaako mutaasa kumbe gayagudde esipanda yagiwujja kati amusekule ono ali enaze kunoonya ki ekiri emabbali ye muzeeyi yaze n'omuntu oli esiwanda bano bakyayatika kigayi sawo kifuuse kigayi ono kwe kutandika dde ebbali tajja kubisobola ono ayingidde wansi ojja kuvaayo bamulinnye taata waliwo gwe batta jangu otaase n'alyoka ati akwate kubona ddeyo agenda sinkana ono ate basooke baatike waliwo ali mukomota segereta ate omulala ali ebbali yakola mu kasitoowa muzeeyi muligisi muzeeyi akuba nja kukusekula olimba kwata muzeeyi alina confidence y'amaanyi yakuba kiri ekisajja kate kikubona ebinankano omiisinze oli mukuseka gwejjama lwaki osiriwala yasekula kiri kimadrafuti kyagenda okulanga tekisobola kubalaga kigawo waayi nze mbivuddeko Are you all right? buza oba ali bulungiko yeye bakwateko ekikudde ebbali I saw the whole thing, and man, ekibadde okwenda buli kimu kyonna ekituuseewo he's been needing someone to do that to him for a long time. kega twali twetaaga omuntu okukola ekintu ekyo kenganga alina okimukolako ebbanga ddene Then this guy shows up, and bam, 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 just gayo abadde atumanyira wabula bwazze ambe bang 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 n'amukubeza buli kala meals are on me today. oyo gayi mu butuufu No, it's ayinza not. obutadda Really. If there's anything I can do for you guys, just let me know. Well, mwinawo kusula you're a good mechanic, would you? oli makanika mulungi Bobby John Dalton, the best. oli amugamba nti John Doe asinga nomba makanika osinga okkanika You work on big rigs? kyogamba okukola ku gaali ennene bamuleeta agezeeko okulaba I've seen this before, but only in a book, and bino nali mbirabyeko wabula nabiraba mu bitabo kega simanyi kkanika bulungi emotoka nnene he was the engine. kijja bba wamuko ennaku ogezaako okkanika Helping me out. weebale kunnyamba When you were in the restaurant, I overheard you talking about your grandfather. bwe wabadde mu restaurant nakudde ng'oyogera ku jjajjaawo I'd like to interview you and get some of the details of the story. osobola ogezaako okuyamba ofuna details z'olugero lw'oyagala okumanya If you'd open up right away, that'd be really helpful. singa obeera kwe gatokkiriza kati nga tekijja kuyamba osokireka So I wouldn't worry about it too much if I were you. nze sobola kweralikira awatali gwe nsobi bikwasaganya lwaki You'd only had half the story. Half the- tolina lugero luna lwomanyi It's very considerate of you. ekyo kiri very considerate gy'oli omugambe asoogenda maaso muyamba It's gonna take me all day to find a starter for this. kijja kumutwalira mbwe ennaku ogezaako startinga kino ekimoroka You folks are gonna need a place to stay. bano bafox betaaga obusulo kusooka Who, would you? No, osobola otufunira over here. oyo gayi alina awanene It was down the road. alina rooms nyingi eri down the road asobola ogezaako bafunira wokusula baba batika Thanks again, Jim, for taking us in on such short notice.
yamwebaza olwogezaako egamba okulaba nti abataasa Jim ate w'abato bonna bakutte famire yolekedde zerudda agamba nti yajja kubageza kuyiya ebyokulya ebisigadde bajja okulya nawe okusula jase byali byakweyamba muba birina okweyamba muganda wange si byakumala galeka buli essimu no babaleese wa jjajja eyafa yennyini wano aya bagayizi rooms ziri available mugere mufune rooms zammwe n'ebisigadde. Just take your bags here for now. Mugira mu saani ensawo zammwe. We have 3 rooms available. This already kati saani waliwo rooms 3 ziri available. Take your pick. Musobola ogeza kwekkaanya ne mutunula. I really do think I could help. Gwe tolowooza nti sogezaako kuyamba. But I like to think of it as a good thing, sort of fly under the radar, so to speak. Agamba asobola ogezaako okupulaninga buli kimu kyonna. Asobola ogezaako muyamba okunoonyereza ku lugero lwayagala okumanya. We spend the night here. Bobby said he'd have it done first thing in the morning. Amugambye nti bagenda sisikala olunaku lwaleero kiro. Isn't that what this is? Mbukega Bobby agenda kikolangako. We don't even have hot water, so we'll give him a discount. Oli amugamba nti balina ogezaako okukola discount. Forensic investigation. Ono kirabika Really use Wikipedia amulemeddeko ssebakulu okunoonyereza. myself. Bw'asobola ogezaako kuyambibwa Hey guys, the Derek. kubanga bingi abisomye mu encyclopedia. Yeah, it's pretty cool. Kati mu kifo ky'okwebowa yabagamba baire bonna. Derek, Kola ki? the house is already clean. I just want to keep it that way. Ennyumba olwedde ennyonjo kati nokikuuma bwetyo kega balina okusooka okutambulamu basooke batereze ebisigadde rooms babagambe bakwateko bagende batambulemuko baddeko ebbali. Kati mu kaseera ko Lodi Derek yali afunye saizi ye. This is awesome. Yabaleetako eno ku nnyumba gye bayise the house tree oba tree house. Jjajja gye yali azimbye. Oh, the one who died? So, when was it built? Yazimbibwa ddi? Built most of it when I came to visit. Budde bwonna obusinga bumaze ku bino. Otherwise, Okuvira ddala olukunaku nasooka okujja kulambula. Does he build a lot of stuff like this? Gye yazimba ekintu bwe kiti. a tree, furniture, decorative art, half the house. Kwegamba bino bino bya furniture, decorate art. It's always onto something new. Lubeerera ye yagalanga nnyo ekintu ekipya ekyenjawulo mu bulamu bwe. Ono nawandiika buli kimu. He sounds like a really cool guy. A man who, after his death, is still shrouded in mysteries. Owulikikanga kwegamba omusajja aw'ekisa omulungi. Omusajja bw'abeera afudde egolooza ate wali kintu kibuuzibwa lwaki yafa. I'm sick of everyone trying to turn him into some kind of Kook? Loony? Wacko? Weird? Awulira akwoye buli omu yenna kwegamba agezaako mufuula okubeera ekintu ekitategerekeka. I should clarify. Kati kankunnyonnyole ggwe. And you obviously don't think he was crazy. Nsobola okugezaako okuyamba singa obeera obutaddeyo omutima gwo. If anyone can set the record straight, it's you. If you'll help me write this book, together we can tell the true story of James Moore. Nina akawa katabo ke mpandiikako. Singa obeera okukkiriza nga osobola okugenda maaso okukkiriza mpandiikeko bino. Osobola okuwandiika ku bulamu bwa James Morton. So this is a mystery, straight up. Kati eno mystery straight up. Solve. Gye bintu ebimu birina okugezaako okusolovinga. A solid case. Oluusi ba clients babeera bakalubo. Blanket of enigmas. This narration is... Naye onalabika kagajja kuba mukalubo. This client happened to be the talkative kind. Gye gaayo ayogera ennyo gwe ngenda okukolera kuba simutegeera. Investigation and crime. Agamba nti ensi enoonyeza ku mujibu w'amateeka. The talkative one? Kati nze koyita ayogera. Okuva obwedda sigga oyogera ng'ompita mu nze njogera. But I can hear you. Ne nkuwulira buli ky'oyogera. No, you can't. Yes. Tosobola. Nze nsobola. Client thinks he's a mind reader. Yagamba nti gayo nalowooza kwe gaye mind reader. I can still hear you. All right. Nkyasobola ogenda maaso n'okuwulirako ye kale. Hear me, but I'll let him have this one. Let's get back to the case. Sigenda kubeera mu lutalo naye tudde ku misango. Client visits his grandfather. Omusajja w'ensanvu The next time, y'omu ku basajja be njagala okugezaako egamba okulaba. where he also finds a mysterious coded Yajja n'asema omulambula nga muto lwe yakomewo yamusanga bamuziika. Dead end. I just haven't deciphered it yet. Kwegamba okufa kwalina okudisaifinga. friend says he was crazy. Abantu abasinga mikono gye bagamba nti yali mulalu ye muzeeyi. Other clues for Derek to follow. Kyokka ate omuzeeyi gwe bagamba nti yalina bye yaleka emabega It's about time somebody. okumanya amazima. Kwegamba ge mazima ge tulina okugenda maaso n'okuzuula okumanya. There are repeating patterns throughout, but Kati bagamba nti waliwo repeating patterns. what is it? Ezeria Balik mu banka luwendo gye yawandiise byali bizibu byakutegeera. Waliwo omuntu osanga yali agala ogezaako mutta. The other notes say. Nooti endala egamba ki? What's in his plans? Pulaani ki yali yapulaaninga jjajjaawo? Yeah, but I don't know what it looks like or where he would have kept it. Simanyi bwe kirabika wabula simanyi gyayinza kubanga yakitereka. I already looked there, guys. Naawe already namaze dde okulaba bokisi eyo namaze dde ogiringizaamu. Banoonya kyabugagga loodi kyali yakweka bano bamubuuza lowooza kifaana kityako simanyi. Physics, bioelectrical impulsive. Mwalimu oseba ebitabo bya physics, bioelectrical inclusive. Photon mass and charged particle manipulation?
Photons, masses, electrical calculations. He was. Why would a woodworker want books like these? Kati agamba nti waliwo Woodward yali agenda masiro okubeera nti yasoma ku bintu bino era yakola mu library etunda ebitabo bino. Willowwood Library. Willowwood Library. I say we ask the librarian. Nsuubira tulina okugenda mu librarian tumusinkane. Balina okukwateko bajje basinkane librarian akola musala kuba yali yabawa ekitabo ekyo yali yakimuwa ekya physics electrons n'ebisigadde. Kati balina kutandikira okubuuliriza kwani ku librarian kiki Lodi omuzeyi yaliko kyali apangapanga. Bakwate sewo ko bafunye kajipu kabe ko batambulira. Baze kunoonyereza. Batuka ku library sebo. Ebitabo biri basinganye mu box bye byalagiridde wajje balina okulaga. Kubanga bagambye nti sebo Woodward Library teko kuba yamu ebitabo ebyo. Basoka bajja. Uyingire bali munda. Mr. Logan? Mr. Logan. I'm right here. Logan isabadde balowooza yoliko yendi wano. Library, for heaven's sake. I'd be sleeping too. Gamba nti obedda naye yeebase. You'd be sleeping too. Naawe ojja kwebaka. Gaye ali fana ali awo tategerekeka. Yeeyise Logan. Would you lot be here? Virgil Logan. Or should I say why? Yabagamba ki ekibaleese ebbali. From you a while ago, do you remember a James Morton? Well, Saawa entono ezissemabega twakaziika James Morton obadde omanyi? I still do have an excellent memory, you know. Mumanyi newankubadde enkaddi ekyasobola ogeza kujjukira. You do. Don't these seem like unusual topics for him to be studying? Kyonna kyokola byajja okukima no tezaali unusual topics yali asomako kweye. Why would a woodworker be so interested in science? Woodward lwaki yabeera nga interested mu science? Yalina ebintu byali agala okugezaako okukolako. One of the foremost scientific minds of the 21st century. Kwegamba ze zimu ku scientific minds ez'ekyasa kyabirimu ekimu ezaali ez'enjawulo. The mysteries of energy and physics. Yali agala gezaako okusoma ku mysteries of energy kwega ebintu by'amasanzi. Genius. Yali musajja mugezi nnyo kamala. James Morton. Ki kyotegeeza? There was no parallel to his genius. Tewaaliwo ngeri yakwesiga abantu bali bageza kubeera naye. Passed on to his progeny. Kyova olaba kyekyamufuula okubeera progeny. Bird. You know, I personally paid for every book on these shelves. Agamba nti ya buli kitabo ekiri wano ekisinga kyonna yakisasulira. Some made to my specifications. Wulira. Grandfather made them, of course. He cut me a deal. Yakolanga ebintu ebizibu. These books were purchased according to your grandfather's will. Bakola diru naye kwega najja agezeeko bigula. Era bwe yatundira jjajjaawe ebintu byali yeetaaga yabimu ebisinga. Tuesday, and by Thursday, he had read it cover to cover and was intimately familiar. Yatandika ng'obisoma okuva ku Monday, Tuesday, Wednesday, cover ku cover paka lwe yamanoonya n'azuula kikyayagala. Owulira. Why would a grown man talk to a young boy about biochemical conduction? Lwaki omusajja omukadde aba agezaako okwogerako n'omuvubuka omuto ebya biochemical? Something you won't likely comprehend. Yekintu ekimu ky'otayagala kugezaako kumanya. Let me know if you need anything. Drop by any time. Kati yamugamba ajja kukwateko bajja akaseera konna kabeera ayagadde. Naye nga ssebo yali abagambye nti Gaye yali asoma ku sayansi. Yasomanga buli kitabo kumpi buli lunaku buli ku makya lwaggulu. Monday, Tuesday, Wednesday. Badde. This needed some attention quite some time ago. Yeah, Dad was like that. He was rarely in the house. Wabadde toyogere emabegako. There was something out there. Why? Jajja adde yakafa taata. Yeah, he died last week. Yafa wiiki ewedde. I'm sorry. Kibi nnyo. Idea. We weren't that close. Ki ekyamuggyeko esimanyi. Bano bali eno beeyamba ng'abantu abakulu. Jim Morton. Jim Morton. This is Derek. Nze Derek. The library looking at some books Grandpa borrowed. Tuli mu library tugezaako nnoonya ebitabo jjajja bye yeewola. They're pretty intense. Kyewunyisa. It looks like he was studying solar radiation. Kireka nga yali asoma solar radiation. Does any of that sound familiar? Okimanyiko ekyo. So you have no idea what he was up to. Tomanyi kiki yaliko kyali agenda maaso okukola. Why are you at the library? I'm just. Lwaki muli mu library? Oh. Just nja kumanya jjajja kyali agezaako okukola. It sure seems like there's a lot to keep track of these days. I know the feeling. Ali mugenda masula kunoonyereza n'amugamba manyi bwe yeewulira. For instance, huge, gorgeous home. Yaleka amaka amanene amasufu okamala. But in reality, taxes and the upkeep,
Make this place more trouble than it's worth. naye ng'agamba nti mu reality ekifo kino singa kigenda maaso n'okubeerawo kijja kuleeta emitawaana mingi nnyo kukamala. I just don't remember him being much of a scientist. Sijjukira kuba nti yali scientist, yali artist. Naye ssebo neewunya okubeera nti yafuuka scientist. Yamuleetera ebintu byali agezaako okukola ebya art. Kubissa ebbali. It's really complicated. Kyewunyisa bya njawulo. Tons of stuff like this. Anti bye bintu byali agezaako okukola. And back at his workshop, he's got these binders filled with his designs. Ne mu workshop ye waliyo designs. Blueprints nti ye. Is in his plans. Wateeka okuba waliwo plans. Lwaki? Amugambye nti ne mu store ye gy'ateeka ebintu bye bikadde waliyo blueprints. N'agamba nti wateeka okuba waliwo plan. Kati blueprints juka ebeera plan. It's a blue 3-ring binder. It's got to be in here somewhere. Blueprint binder eteekwa kubanga limu kitundu ky'ekifo kino bajja bagezeko ginoonya. Ayinza okubanga alekawo engeri ya plan nga bantu bagimanyiiko. Naye nga balina okunoonyereza bamanyi ki plan kigi yaliko. Bataliko okunoonya kuba ebintu byali asoma byali bya science. Ateekwa okubanga ali asoma ku bintu bya solar energy. Amasanze g'oku njuba. Kega beewuunya kuba yali artist naye beewuunya okubeera nti yali asoma physics n'ebintu ebiri biological chemical. Njawe kani. Banoonya mu store ya road. Ono kyava agwa ku fayiro. Eteekwa kuba yeeyo. Balina ogezaako noonya blueprints. Bagezeko kumanya. What are we looking for? Kiki munoonya? Baatandika okunoonya. Kyava agwa ku bankaluwa egamba ki? Soka agikwasa ono asome. The answer is in Willow Wood. Beware of the pen. He is a treacherous friend. Willowwood bagamba nti yali mukwano gw'enfanfe. Look at this. Soko olabe kino. According to this, there were 5 objects in the Willow series. Okusinziira ku kino bagamba nti waliwo objects 5. 3 were given as gifts. The other 2 are enlisted. Okay, who did he give him to? Kevin and Michelle Billings, Marcus DeWitt. Kati yagenda maaso n'okusoma ebintu ebyo birina okuweebwa nga kwe kuli gwe bayise Michelle Billings n'omulala gwe bayise Logan. What's next? We split up. N'amugamba nti omulala bamuyise Marcus DeWitt. Be baali bakwasa ebintu ebyo era balina okukwateko bagende babasinkane bababuuze biki bye baali basigaza. Naye ng'agambye nti ku bantu abo basatu kwe kuli Marcus DeWitt, Kota ne Michelle Billings ne Lodi gwe bayise Virgil Logan. Be bantu basatu baali bakwasa ebintu ebyo. Mrs. Billings? Bintu ki ono yajja nasika Miss Billings. I believe you knew my grandfather. Subira obadde omanyi bulungi jjajja wange. Oyeye. Sorry for your loss. Kitalo nnyo kya jjajjawo okufa. Grandpa wanted me to talk to you. Jjajja yangamba nti yali agala njogere naawe. Bano bakwateko bali bajja ate mu kifo ekyenjawulo okusinziira ku bantu abasatu balina okusinkana. Balina okujja ewa David Storage. This is my brother David. Muganda David. Friend of Derek Morton. He sent us over here to look at a Willowwood piece his grandfather made. Ono amugamba nti Virgil Logan atusinze wano okwegamba mbu waliwo ekintu kitawe kyali agezaako okukola. Derek Morton abasindise n'abagamba muyingire tewali buzibu. It's a code. Look, a code. Bwali bali mugenda maaso okunoonyereza ki jjajja kyali aleese ono agudde ku codes. Ono agamba ekituuka kuba yali kodi. Jjajja ateekwa kuba yali ka kodi. Log. I still haven't gained Derek's trust. He took the coded message with him, leaving me here with absolutely nothing to do. Yagenda maaso okutegeeza logo ng'amugamba nti tuli wano tugenda maaso okunoonyereza ku logo. Wabula tetumanyi ki kyekola. Tulina okunoonyereza tumanye ku logo eyo. Aba ali wano. N'asooka aza amaaso. Wekwata ensawo. Ono S1 detective. Hey, Gator. Peter Storage. I thought it was the guys coming back. Mbanyi tiwaliwo bagayiza bageza kuntaninga bba kuba mukomyewo. Bagenze wakoye bageze ku mission. Snacks. Mom suggested that we have a picnic. Oh. Mama yagambye nti balina picnic balese ebyokulya. What do you think? Kino ki? Really neat. What is it? Kyekyo. That's what I'm trying to figure out. Yabagamba nti ebintu byagenda maaso n'okukolako. I'm sorry, boys. Balenzi. I was unable to find anything that fits your... Sisobodde gezaako okwegamba zuula kintu kyonna. Look around. Ofaayo singa tugenda maaso n'okwekkaanya. So you were close to Mr. Morton? Oli mukwano gwe? His attorney.
I wrote nali atoniwe necessary for him to start companies for technology development. nze omu ku bantu abawandiisa kampuni okugenda maaso n'okukola tekinologi oyo. I'm sorry. I'm afraid I'm not in a position. Munsonyiwe kuba siri mu mbeera ya kubabuulira byama bya. Derek discovered something. Derek alina kye yazudde. Maybe. Osanga. But I'm not in a position to disclose that information. Nange ntidde mu ssiso agezaako kubuulira information eyo. Well. Okay, twenkanye. Mr. Morton. Mr. Morgan. In fact, have tried to leave a message before he died. Yagezaako okulekawo engeri y'obubaka nga tannaba kuttibwa Mr. Morton. But Jim and his family is to go on home. Naye nga famire erina okugenda maaso n'okugenda n'obujjajja bwabwe obw'emabega. Balina okuba nga babiyimirizaawo bibeerewo bbanga lyonna. Well, I couldn't find anything either. Why sina kyegezaako kuzuula. Nakyo bakinoonyeza kibuze. Have fun, boys. Kale mugezeko nnyumirwa ba boys, mugezeko nnyumirwa mufune essanyu. Naye kyonna kyonna kye munoonye kituuka kubanga kyatika. Well, he'd come over and talk up his ideas and projects with Kevin. Nakyala agenda maaso okunyonyola agamba nti yakwatanga ekkubo ne bawayamuko kwa ideas ne Kevin. It was ridiculous, but your grandma loved it. He built it for her. Newankubadde nti house abantu abasinga bagitwala ng'ekintu ekyobusiru wabula agamba yagizimba. Do you know if Grandpa was working on any special projects lately? Omanyiko ku kyajjajja okubeera nti yali akola ku special. Not that I know of. Tewali. Told you if he was though, right? I mean, you knew him pretty well. Very well. He was like a father to us. Yagamba nti okusinziira ku ngeri Lord yali yeeyisaamu yali nga kitaabwe gye bali. There for us. Of course, he had hard times too. Era agamba nti yagendanga namusinkana emirundi mingi ne bawayamuko ku mboozi. What happened between them? Ki ekyatuukawo kati wa Kevin? Should ask your dad. Ki ekyatuukawo kati wa taata ne jjajja? Nothing happened. Buuza kitaawe ajja kuwulira buli kimu ekyagenda mu maaso. His work and your dad just didn't see how he fit into those plans. Emirimu jjajjajjawo gye yali akola kitaawe yali tagisiima nga tagiraba mu maaso ge nga bamutwala okubeera nga namulalu. Teyali musajja gwe baatwala nga omusajja obuvunaanyizibwa. Bamutwala nga omusajja ali awo atategeera alina waya alina asootinga. Yeah, looks like the original bond is weak. Kirabika nga bondi eno ennafu. To finally fall apart. Aya, tugezeko giwunzika. We're really paying attention. Bano bali eno wabula bagambe nti tebamanyi lwaki jjajja ne mutabani we kwe gabaali tebakwatagana. Yeah. Era abantu abasinga sebe ku kyalo bagamba nti omuvubuka mutabani we yabeerawo kaseera katono agenda. Tiyaddamu kulabika. Landed. Started his family right here. Baakiteeka ebbali. Built this little shack and then moved everybody in. Right here. And then his son tore it down. Yagenda maaso n'okunyonnyola ku kitaawe ng'agamba nti yazimba ekitundu kino yajja n'akigula nga ava e Germany. Kwe gamba n'asenzaawo abantu ab'enjawulo. Still got the same foundation though. So why'd they turn it into a bed and breakfast? Well, after I moved out, he and Mom had all this extra space. I guess I really don't know why. So are you gonna continue the tradition? Simanyi gonna ngenda maaso n'okuntuninga ne tradition. Stuff. Simanyi oba kinaakola. Is that it? Not quite. I still need that threaded coupler. And I got to solder this one last fitting. Yamubuuza oba kikoze n'amugamba kale buli obuntu bw'okapula obwafudde obw'emmotoka jagezaako bufiitinga. Badde agezaako okwesa kigaasi. Naleeta akabokisi n'amugamba kano ke yaleka. It's a music box. Eno music box. Kevin could probably tell you why. Kevin asoogenda maaso n'okubulira lwaki wabula teyimba. He's at the station training his new deputy. Ali wako ali ku station agenda maaso n'okutraininga new deputy. That's how I got to know your father. Olabikira ddala okubeera nga jjajjaawo ne kitaawo. Sure. Naye nga baali bamukwana ne kitaawe kuva buto. Anytime. Tujja kulabagana. I see a lot of your grandpa. Nkulabamu bingi ebya jjajjaawo. Thanks again. Anti weebale. Well, I actually brought Reagan up here to show her the old typewriter. Oh? Kati bano bagenda okuzza amaaso kwe kulengera bagwa ku old typewriter. Waliwo typewriter yali wali nkadde okamala. Najja kwegezaako typinga. That's awesome. Yeah, I don't think it works though. Sisuubira nti ekola n'okukola kubanga ezaako gikozesa n'eringa etakola. Like, the keys are all mixed up. That's too... Yeetaagako ngeri ya keys. Oh, wait a minute. Sooka olindeko. Asooka anyiga. Erina olulimi lwewandiika. Terutegerekeka. Onyiga E ereeta ate ennimi endala. Luibru. Code. Yeetaaga koodi. Ziri koodi ze yakozesa. Nga gabonagamba nti ogenda kukozesa oluzungu wabula ye buli lwonyiga ennyukuta seebeera koodi. Log. Remington Rand typewriter. Kati waliwo Remington typewriter.
yo evunula kwegamba eringa kodi alina kyazudde eti ziri zibawandiika era bankaluwa zeri tasobola kusoma zaali kodizi kati alina okukwateko bagenda avunule kodizi ezo kali mukaseera kano batuuka ebbali bagamba tebalina kibazudde ne basalwa bakwateko bagende mu library ya Logan era basalwa bakwateko bavuge kati baba bagenda tata kwe kubalengera nga bavuga abalengedde nga balina gye badda bano bali kuki basooka bagireeta paka erudda lengera yasooka n'asika oluggi osanga tujja kudda ekya kyetwagala nkiraba katada akutekuba asembedde bano bali ku luggi bakonkona mwagala kitulina kyetwetagala tetukiraba mugenda kikosa ki Come back tomorrow. Mujecha. It's sitting right there. Why chintu kyetwagala kiri wali? In case you haven't noticed, to me, yeah, it is kind of a big deal. Gwe kirabika ndowooza tulina kiraba gyendi big deal. Problem here. Buzibu ki obuli wano? Tebaagala ate taata amanyi n'omuntu yenna. Tebalina mission gye baleka ogenda maaso okulonyereza. Mukwate kuba mugende kuba obudde bugenda kuziba. Taata sema basandikiriza nga bageze mu library balina kye beetaaga. Nabaga baddeeka. Yasooka n'addega. Ono gola batayagala bintu bya taata we. Ayagala bitunda yagende. Kyokka abantu beebuuza ki ekyabaviirako bano ababiri okubeera nti bakyankalana ate ng'ono omwana we yamuzaala. Tekitegeerekeka. Bano bakwateko kekudde pembeeni. Hey guys, come look at this. Baba akatuuka ssebo esiwanda n'abagamba musoke mujje mwekkaanyi. What's this? Kikino. It's gibberish. Degibberified. Agamba nti Libru. I know you've doubted my abilities in the past. Waliwo liabilities ezaaliwo emabega. See things a little bit differently. Ebyo nageeza kulaba nti abikyusa. Watch this. Soko gye. Teekamu olupapula. N'anyiga. Boogera lumi lwa njawulo. Gibberish. Olwo lujju. Kati laba ekirala. N'asikamu. N'awandiika. Oluzungu ne lujja. The Remington. Remington yali yakola typewriter eyo. No. With your permission, of course. Kati baga basobola okugezaako mumusaba basobola okugezaako bakkiriza bavunule ebbanka lwa gye lyaleese kuba yali mu lulimi Luhibru. Appreciate a paper, please. Ofayo singa onkwasa ku lupapula olwo? Webale nnyo. Walugezigezi okukamala. This is gonna be good. Yona agamba kino kigenda kubeera kirungi. All I know. Kati agamba ye kyamanyi. Bound together in 5 little. N'ekyo kyalina ekikoleddwa. Kyali kirina kubeera nga kigattibwa wamu n'emabbali mu bibira bino. Agamba nti waliwo pillars ez'ettaano ze baali boogerako gye bayise pocket, poem, patriarch. It means father. Patriarch kye kikuwa ekitegeeza taata. Kuba bajjajja abo abaasooka. Mind. Kale singa obeera tofuddeeyo. The pocket. Kankiddemu pocket, poem, patriarch, pictures, ne pen. The pocket is noble and gave an. Kati agamba nti pocket yali omuzira yalina okugezaako okutaasa. Patriarch yalina okukuuma poem. Patriarch yalina okuyiga oluyimba lwa poem. The music box has the poem. Kyogamba nti box eno erina oluyimba. Hold that up. Oluyinza otutwala bwa gye twetaaga ofune ebintu nti ye. Patriarch must restore the poem's voice. Patriot yalina okugezaako okulaba nti akuuma ebitontome. You will see the 3 kings. Wabula ekitangaala oba ekifaananyi kyesobola okugezaako batwala wa awali ekitangaala oba awali bakabaka abasatu. Naye ng'ate agamba nti waliwo peeni esobola okugezaako egamba okulaba nti ebayamba okukwata bakabaka abo abasatu. Suspect asooka yali peeni. Kyekisumuluzo ekisobola okugezaako bayamba okukwata ani yali omulabe ku bakabaka abo. Kati yamugamba nti singa onaabeera okugezaako okufuna olina okutandikirawo ebya we nakoma. The end. Why? That's it? That's it. He had enemies. Kitegeeza yalina abalabe. In some sort of Danger? Distress? Yalina engeri ya danger oba distress. Yalina obuzibu obutenkanika. Naye ng'agambye nti alina okusooka okuzuula peeni nga tanabaako kyakola. Bw'anaazuula ku bakabaka abasatu omuntu ayinza okubeera omukyama. multiple choice. Then awo asobola ogenda maaso n'okubeera nti Point is, akontinuingira wa we yakoma. All right. Kati mu kasaako ssebo obudde bwaziba bali eyo. Oh, Derek. Derek. Take this. Sooka olabe bino. Could come in handy. If you find anything, let me know. Yamwaba okitoki n'amugaa singa nabeera alina kyazudde amukubire.
wadde tebalina mpuliziganya ompulira enkuwulira gwe ojja kubonzera mu rediyo ng'olina kyozudde kati bazudde nti waliwo empagi 5 empagi eze5 kuliko empagi nga buli mpagi erina kyekuuma okusinziira ku ngeri y'emintu gye bikoze poketi ogateko ne kubayise patriaka ne kubayise poem waliwo pictures zeze empagi 5 naye nga okusinziira ku information egamba nti kwegamba empagi eze5 waliwo empagi eya patriaka erina okumwolekeza awali akabokisi k'oluyimba singa oluyimba olubeera luyimbiddwa awo then bajjako batuukayo bayise ekifaananyi kyekirina okugezaako okujjayo ekizikiza awali oba okukireeta awali ekitangaala kati mu kaseera kona aba asigadde erudda najja agezeeko okubikula bokisi eyali wano njawekaani bokisi eri wano wabule balemye okuggula yeetaaga oba ki bano baavuga amasekati g'ekiruka ekutuuka ebbali naye kwezi empagi 5 balina okulaba nti bazuula ebisigadde byonna balina okulaba nti bazuula omulabe kati mu kaseera ako aba bali wano onamuga balina okupaakinga bagende kubona kulu ekyabasimbula onamugamba white tunala na breakfast nga tugenda bugenzi bwe tutyo tugenda kusimbula saa 2 ez'okumakya kyokka ate tebalinayo batuuse banoonyereza banoonyereza bano babaga balina okukwateko bagende katonda wattu kumbe gaya amukozesa ndagana mugamba ti singa wabeerawo engeri y'enkyukakyuka yonna oba ekintu yagala okukyusaamu bugabe tosayininga bano bakizudde nti waliwo ekyobugagga I'm too close to figuring this out. We cannot leave yet. Tuuse we noonyereza sisobola kumalaga lwe kabule si nyumba tulina budde taata tossaako omukono atunda nyumba katonda baali wano naawula eswagira masekati g'ekiro balina bye batuuse mu kunoonyereza bakizudde nti waliwo ekyobugagga masekati g'ekifo kino kyokka ate waliwo abalabe be balina okunoonyereza kati peeni ye yokka gye balina okugezaako okuzuula yeyina okukakasa naye nga ebintu byonna ebisinga gayi bwe yafuwa james yabiwandika n'abiwandika mu ngeri ya kodizi bwega bizibu byagezaako otegeera naye nga waliwo ekyekusifu ekiri emabega bwa bino era waliwo ekyenteekateeka gyali ateeseteese ey'enjawulo naye teyasobola gezaako gijjayo mu bujjuvu nga yeetaaga basooke bazuule kibayise peeni then balyoke bazuule bakabaka ababasatu be bali abakyesi be bakulaze naye bo balina ki bakabaka abasatu abo peeni yesobola okugezaako okulaga buli kimu kyonna kyonna kye baali beetaaga mu kaseera ko bwajja asinkana muzeeyi buzibu ki namaze dodifaisinga kulu yange kigamba tulina kitugenda okuzuula ekyenjawulo jjajja alina ebintu byali alese jamugamba oli obusesi nebino ebintu bya kisiru obwe buzibu nze nfaanana okusinga bolowooza tolowooza nti wano nazze sazze gezaako kulaba nti mbateeka muvunanyizibwa yamugamba kino si kikyo genda ogeseko kumbula nze ejja obikolako amugobye bambi gyaba akwateko bagende erudda ye bino agenda kuba bikwasaganya mu bwangu ddala sebasezewo naseko omukono ennyumba agitunda osobola okugezaako okutwala obudde bw'okusobola okugezaako okugamba okulowooza kiro koyina edda yassaako obussa mukono teyasukka kulowooza weebale nnyo jim ono ali district attorney ono yamugamba ndesa obubaka bwo mpuliriza gwe omuto n'obwegendereza peter ace gwe mukulu ace nze kulabula tukutegeeza ebyobugagga james byonna bemugenda maaso n'okunoonyereza ebyobugagga bye gezaako okwegendeza nnyindo yo kubanga amazima galiyita onaatuukawo okoma bajja kutta bakusekule ebintu omu yabiwandiika n'abireka kugamba temulina busobozi bugezaako bitegeera naffe byatulema kati oyagala ngezeeko okudelivalinga message eno eri Deriki yamugamba ino erina kubeera nga kyama kyaffe ekitono singa identity yange gezaako okugenda maaso n'okumanyibwa esobola okugenda maaso n'okubeera nti eyonooneka buli kimu kifa oliwo emeka ndi wa 10
Now, you be careful now. Gwe wegenderezi. Blunder around. To belonginga wano toli wa wano. Any more difficult for me than they already are. Already sebankalubiriza already bagala kweddiza kifo kino. Ono yali amanyi kubikwategana ku kitundu kino. Wabula mugambe nti gwerekera ogenda maaso n'okulingiriza ennyindo mu bintu bitakwatako. Kubanga bijja kukuleetera obuzibu ttibwe bwereere. Biveeko biteere ddala. Ono yasooka ladde ebbali ng'awulidde ddala obusungu taata ng'atunda ennyumba eno. Nyumba ya jjajjaawe kyokka tafunanga buddegeezaako manya jjajjaawe. Ye mu kaseera kakamangu ennyo olw'okuba nti baali tebakolagana taata. Ye asazeewo sseba atunde ennyumba ya jjajjaawe. I knew these would come in handy. Look, I know the secret identity of the pen. Yeah, I know. Jamugamba amanyi secret identity ya pen. But it was too late. Why ne bwe tunagezaako kubako kye tukola kyonna kiri too late. To wit. Tetulina kye tusobola kugezaako kukola. Ekyo sooka okite. We're leaving in the morning. Naku lwenkya tugenda kuba tusimbula. Tewali kye tugenda kumanya kyonna. Logan stopped me in the woods to warn me to keep away from the treasure. Logan yazze mu bibira n'andabula n'aŋŋamba nti ndekera okugenda maaso n'okunoonyereza ku kintu kino. Kijja kubeera kyabulabi nnyo singa ngenda maaso n'okigoberera. No, it could be either of them. We can't afford to rule anyone out. If I... Kitteeka okubanga ekyobugagga kiri mu katundu akamu. Kiki naye? Can't sleep. Twadde ebbali. Like that. Otulo tuganye koye bwentyo. Unamaze okusako omukono. You okay? Oli okay? Yeah. It's just this thing with Derek. Waliwo ekintu ekiri ku mwana wange sikitegeera. Anganya okutunda ennyumba. That road. Owulira. You talked to him about it? He won't let. Wayogeddeko naye. Tanzikiriza kwogera naye. Adduse buddusi mbadde ngezaako munnyonnyola. Yakwate kuba jayogereko ne mutabani we. Wanga abadde mu hard times n'ennaku eziyise emabega okuva jjajja lwe yafa. It's been a little tough on you this weekend. Omanyi wiiki eno embadde mbi. Ebadde mbi. I just want to talk. Njagezaako kwogerako naawe nkubuulire. Derek? Agenda okugulayo ebbali ssebo nga Derek yadduse dda. Yaasa alina byakwasaganya. Wuno. Yagivuga n'agireeta ebbali. Alina okunoonya kye bayise pen. Alina okunoonya n'okumanya kye bayise bakabaka abasatu. Alina okumanya enguliko eva mu kabokisi. Bokisi evaamu enguliko etegeeza ki byonna bitukyagenda maaso n'okumanya. Naye nga bikyaganya okukwatagana. Nga babyetaaga bakyanoonyereza. Tukeba yazze mu library. Kaakano bino byasiza. Kyava ajja akwateko baggulewo. Waliwo kasensa akasensinga ababbi. Keetaddeko nakuma olayingidde munatakekanyiza. Njagala olabe. Najjanga agenda maaso n'okumulisa erudda. Lengera. Yazza amaaso ebbali. Kutandika okuwalampa ebbali erudda. Wali waggulu waliwo engeri y'ebintu byali agezaako okubajja. Najja agezeeko kijjayo. Zina ntikisi. Bwagira bwa kisumatuse kigudde wansi. Akeero gira bwati okunoonya. Kombe silence za polisi zize. Waliwo omubi ali wano. Alina byagala ogezaako kunyaga. Polisi bagirengera ayagala kutandika. Naye nga bamusazeko dda musajja wa talina waddukira. Gwe siba.
kakana bakutte busatu. Right. That's why you broke through the window and ran when I said stop. Come on. Don't understand. Jana tugende. Your dad will be here in a few minutes to pick you up. Nga bamugamba kitawe agenda kubeera no mudakiika atono nnyo kamala. Michelle tells me you stopped by the house earlier today. Mukazi wangu yangambye twayimiriddeko eweewaako olwaleero. Yamugambye nti muvubuka musufu kamala. Nekwegamba yewuunya okubeera nti yakoze ebikolobero bya buli kkala bwe biti. I used to know your dad pretty well. Haven't talked to him in years. Nali mmanyi kitaawo bulungi ennyo ddala. Era mbadde mumanyidde okumala emyaka mingi. Wabula neewuunya okubeera nga sikitegeera lwaki ate gwe mutabani bw'omenya amateeka. Log. Question still remains. What is James Morton's secret? Oni Adamu Cook agenda maaso okunoonyereza kye kiyinza okubeera ekyama kya Lord James. Kye kiyinza okuba nga Lord kye yakola kyagezaako okulaga bano kye batannategeera. I don't really want to launch my career as a failure. Laba. Ono baamuyita kuba mutabani yali amaze okukwatibwa. Lengera. Mwana ssebo yadduseeka. Deputy Billings. Sheriff now. Yamubuuza ali atya anti ali okay. Sorry about this. Anti nsonyiwa ku kino. Looks like he's chip off the old block. Kirabika nga kugamba yadduseeka. Neseeka nga bamutadde. Yajja. Genda mu gaali kati. Musajja twalina byanoonyereza ali bwabigamba taata tabulira. Kandi ebisa ebisinga kyovula babyekolera ku lweka. Just don't forget about those nights that you spent here. That's all I can think about. Yamubuuza n'amugamba nti gwe ddadda mu butuufu tosobola kugeza kubeera nti osobola okujjukira obulamu bwe walimu edda. Kwaye kale kandabe oba anaageza kukituukiriza. Kwate kubo kwe kuyingira eggaali. Musajja atuyejjusa yene ennyo olw'ekikola kyakoze ky'omutawaana ennyo kamala. Yabadde azze boogeremu naye ssebo yamusaze yadduse dda. Teyasobodde geza kuwayako naye emboozi. Twadde badde eka. Long night. Funye ekiro kiwanvu. You can say that. Anti ddala. What time's your flight in the morning? Check-in's at 9, but we need to roll out of here about 8. Okay. Yamugamba nti flight egenda simula ssanga 9. Naye balina okuva no ssanga 8. Babenga bangu okutuukayo mu budde. Nga basange nga flight ng'ate ne mu kupapirira kwa kudduka. Then bo bakwateko bagende. Mark is taking care of it. Just don't see why Derek's so opposed to it. Dad was like that. Genda maaso n'omunnyonnyola ku kisaawe kye yali agenda maaso n'okuyiiya. Yalina ideas ez'enjawulo. Yali musajja omuyiiya. Maybe Derek's afraid he's losing his connection to the past. Kiyinza okuba nga Derek ayinza okuba nga atidde olw'okuba nti agenda kufiirwa kagamba enkwataganya. Ye mabega. Kino ekifo kya jjajjaawe. Kwegamba tagezanga okufuna mukisa kumanya jjajjaawe na kitaawe wajja asibuka. Yamugamba kisobola okubeera ekituufu bwe kito nga bw'okyogedde. Ayinza okuba nga talabanga ku mukwano baki nga yeetaaga ogezaako okujjukira bajjajjaabe n'okuba n'ekintu wasobola ogezaako okufuna okujjukirirwa ku kadde nti wano we twabeeranga era ewaali awajjajja. Yamugamba nja kulaba olunaku lw'enkya. Kwate kuba atambuladde ebbali. Naye nga mugambe nti omutwale bekayi ayinza okuluzinga connection wakati w'ekitundu kino singa obeera okitunze. Jasi bwe genda bugenzi oyogereko naye muwayemuko ku mboozi. Naye nga ne bali bagenda kusimbula bo bano bagenda mu Texas ate bali bagenda kuddayo ate mu kibuga mu New York. Budde bwakya ku macangwe bali babagambye eggaali yabwe yamala n'eterera. Yalina okugenda maaso n'okumwebaza olw'okugezaako bataasa kubanga babayamba ne babasuzaako ebbali. Then obudde bunaakya bakwate ku basimbule bagende. Nowadays I wouldn't really have a realistic chance of getting it published anyways.
kwegamba tafunye mu kisagezaako publishinga mu myaka gy'amazinga agenda maaso okukola emirimu gye ya assignment ye esoose ye nga S1 detective naye talina kyatuuseeko olw'ensonga nti babatadde ate bagenza obudde bukyali so investigations zaabwe case is closed tewali kibazudde mugende mugeseeko ofuna breakfast mufune ensawo zammwe tugende bewaddemu space ya ssaawa emu yokka ennyumba yamaze dogituna tekyalina mugaso kati kasoka ne katudde ebbali ne kabirowooza ono taata waako kwe kudda erudda omanyi kagezi nnyo okukamala kano kolaba tekamala gapowa game kati ŋŋambe ki kesi eri unresolved tewali kye twazudde client zisobodde kubaako kye mukolera kyokka clients ba clients be bali fragile criminal justice for my company. But sometimes the case is closed before it's solved. Not my problem. Kati yagamba nti ebiseera ebisinga omusango begula kugaddwawo tebubeera buzibu bwe bweto kesi sebu buyaggalwa nga tena kyazudde kimu kyakoma masikati ga kkubo ono yasooka n'atambuza amaaso erudda buli kimu ekyajjajja kigenda kukomekkerera wano amaka bamaze ogawaayo kyokka kasajja katukawulira amaka gabadde kagagalu kamala naye taata agenze gatunda yatambula dde ebbali nenga musaata ayagala kuseguka yadde okuvaawo kubanga no wabadde wajjajja ate nga badde ayagala nnyo okukamala kyokka nga alina n'obubaka bwe lyamulekedde yabaakwasaganya buli kamu naye taata yetagumiikiriza ye asazeewo batunde butunzi akafuba kaweeyo tekakyalina mugaso yajja namusinkana oli bulungi koyesi ddala sikakasa nti ndi bulungi Derek, we need to talk. Derek, twetaaga twogere. I know the last couple days have been pretty hard on you. Ennaku ezisse mabega mbadde mukalubo okugyoli. Dad. Taata. I'm sorry. Muneeyisonyiwa. I know how disappointed you must be. I just should have talked to you. Oyinza obutambaamu na ssuubi. I really didn't give me much of a chance. Olw'obutagezaako kwogera naawe koyo ensobi yange nnyinza okuba saakuwa mukisa. I'll pay Logan back for the library. Gunsinga olwogezaako kugenda okumenya library ya Logani. Must have seemed crazy. Kwegamba kiwulikika ng'ekyobulalu. Naye nga mugambe nti yakola ekyobulalu ogezaako okumenya library. Naye nga ndiba tagezaako kikola. History I really don't want repeated. It's a history I want to... Agamba yagala kusanyawo kifo kino kwegamba bye byafaayo by'atayagala agezaako kujjukanya oba kwejjukanya. About you last night. And it was like hearing about a complete stranger. I really don't know anything about you. Buli lwengezaako kulaba bwenti amazima gali nti nkulaba ng'omuntu omupya. Sina kye nkumanyiiko kikwatako oba ki. Kyokka n'akafo ke mmanyi akayinza okugezaako nzijukiza ebintu ebikadde nakugenda kasaanyaawo. So I could learn about my heritage. Singa akafo kano kagenda maaso n'okubeerawo kasobola okugenda maaso n'okunnyamba okuyiga gye nvudde waffe. And I want you to know that era njagala omanye I'm proud to be your son. Ndi musanyufu nnyo okubeera mutabani wo. I just don't want to go through life and move out someday, never to see you again until it's too late. Kwegamba ndowoozaamu obulamu bwenyinza okuyitamu nga toliiwo ate ng'entu kirowooza nga kiri too late nga sikyasobola kubamanya nga sikyasobola kumanya wa gy'osibuse kyokka nga ne gy'osibuka wasaanye watundayo dda. I care more than you know. Nkufaako n'okusinga bolowooza. Come here. Soko gye wano. Kwe kumwa akafumito bambi kuba muyagala okukamala. Let's make sure that never happens. Kwate kubo tugende tufune kyenkya then tukwate kubo tusimbule tugende. Situli bakasiba wano. Sorry. Muneeyisonyiwa. Nze ngenda sigala n'oba ogenda genda. You know, we got a little time. Tukyalina akaseera katono. Dad, we're here. Nange ngenda kubeerako n'akaseera katono nonyereze. Nga bw'osazeewo osigale nange nsazeewo tusigale kale. Yawulira essanyu bambi. Waliwo detective we yagenze. Awulira obusungu okamala kubanga case teri solved. Kyokka nga badde agala case ebere solved. Case teyasolvingiddwa kyokka ate bagenze. Kyamukwasa ennaku. N'asooka akwate ku munadda ku kompyuta anoonyereze. Agenda okulaba nga waliwo
Morton Shocks Scientific. And the 5 wooden clues. I've only got 1 so far. Dad's projector. Where'd you find? Kati mukasera ko bakwate kukwe kujja eruda. Battle chest. Soko osome bino. And this is the first clue. It's called the poem, but it doesn't work. Yamugamba nti waliwo box nyala nifunye. Nenga mugambira bikatekola. Yalina ogenda maaso okwekanya box n'amanye kye kiri munda. The clue says the patriarch must restore the poem's voice, and the patriarch must learn the poem's song. Agamba nti waliwo ekigamba nti Petro alina ogezaako okulaba nti anoonya oluyimba olwali mu box. Great grandfather and so on. Ate Petro yennyini alina ogezaako okulaba nti anoonya oluyimba gye luli. Kitegeeza nti ono bambi taata w'omuto yali jjajja biba Oluganda. N'amugamba sooka okwate ekkubo gye. N'atandika okunoonyereza mu Google. Bikwatagana ku energy ey'enjawulo olwo gyali atuuseeko gyali anoonyerezaako ey'enjawulo. Morton's inventions has led me to discover Solera, major research corp. Lodi mugenda maaso n'okola research ze yazuula kampuni gye bayite Solero oba gye bayise Solero Corporation. 2005. Kampuni eyo yatandikibwa 2015. Its technology, codenamed Tango. 2005. Era ng'agamba nti Same technology. yali agezaako okulaba nti ekola tekinologi okugezaako okulaba nti bazuula amasannyalaze agali masekkati g'omusana. Synergy, electroluminescent chlorophyll modification. Era ng'agamba nti waliwo electromagnetic chlorophyll clarifications ez'enjawulo. Ng'amasannyalaze ag'enjuba basobola ogezaako gakolamu amasanyalaze ate ag'okunsi agali nakyo. Kitegeeza nti Gayi yali agezaako okukola engeri ya solar energy. Kati mu kaseera kano bano bagguka. Jukira akabokisi kalina ogezaako okukaaba. Kyokka nga bagambye patriarch yalina ogezaako okulaba nti azuula oluyimba oluli mu bokisi munda. Oluyimba olwo bw'amala okuluzuula then patro yennyininyini yalina okunoonya oluyimba gye luva. Bw'awulira oluyimba latambula butambuzi alina kaataddemu akajje mu ssaawa. Oluyimba lubadde ki? Abadde ki? Koyo oluyimba olwo luyimbibwa mu kyaki. Kati mbu alina ogezaako okulaba nti agenda mu kyaki. Kati mu kaseera kano nga malama kutteko basimbula. What? Agamba nti keesi eno erimu abali bw'enkwe. Ki ky'otegeeza espionage? For the last 6 years, Morton has worked as an inventor. Emyaka mukaga gisse mabega. Morton abadde akola nga inventor ng'alina byagezaako okuyita ebyenjawulo. Wabula agenda maaso okunyonyola agamba nti kwe gamukubeera nti yali amaze ogezaako bbiiya. Waliwo abaagala ogezaako okutwala ebyo yali ayiyiza nga baagala obibba. Yamugamba waliwo abantu babiri abalina access y'ekintu ekyo. Taata yasibirawo n'asooka asiba eggaali. Yagiweta okola ki? Tuddayo. Amugamba nti balina okukwata ekkubo ogenda maaso n'okutuukayo nga tebana bagezaako kufuna ki? Nga tebana bagezaako kufuna kintu kye baali baagala kunyaga. Oni akwate ekkubo kwe kutuuka eka. Njagala wekanye sinema. Naye nga ono bwatuuse ono yali yeetaaga okubba ebyontu oba fomula eri Gayi gye yali akoze. Kakale mu kaseera ko bakuba essimu ate. Ono alika. Kubamu ku bantu abali baagala okubba fomula eyali ya Morton. Kubanga Morton yali ayiza fomula nga fomula eyo yakola masanyalaze aga sola ag'enduba. Kyokka nga banoonya omuntu ayinza okubanga yali agezaako okubba fomula eyo. Fomula yafa agiyiza wabula kyali kizibu ogezaako gimanya nga fomula entuufu yali agikwese. Kati nga mukadde ako tebali mu kunoonyerezaako bamanye. Ono Rogani bana mukadde abasatu waliwo Rogani waliwo n'omulala gwe bayise Dewitt Makasi Dewitt. Ye Makasi Dewitt. Did you find it? Yali district attorney. Of course is the cross. Kati okusinziira ku patriarch gwe bali bagambye nti yasobola ogezaako okuzuula oluyimba n'ongezaako okuzuula oluyimba wa gye lwali luva. I don't see anything. Baatuuka mu kanisa gye lyasuubira oluyimba okubeera. Kwe kumugamba nti wali kantu kodda kalaga nti waliwo ekintu kitwali twetaaga ekyenjawulo. Kati agenda okwekkanya nga alaba eno kanisa bakagizimba ate empya.
We're at the wrong church. Yamugamba waliwo kanisa enkadde. Awatekwa kubanga wali ebintu ebikadde. Nga jjajja yali agezaako tegeeza. Oli ajja agezaako bakubira essimu abula tebakwatana. Kwe kumugamba agezaako kubeko nate. Kubanga omuntu alina kyazudde nti waliwo omuntu yali agala ogezaako kubba fomula eyo oba okubba kye bayise solar energy yali ayiyiza. Omuntu agala ogezaako kubba solar energy oyo teyali mulala. Yali Dewitt yennyini, Marcus Dewitt. Buno ate ali kazi binoonya. Hi, is Derek available? Derek ali waka. Yamugamba nti Derek tanabakwatako okuddaka. Is there something I can do for you? Waliwo kyagala kolere. Do you know when Derek will be available? Omanyi wa wayinza okubeera? I'm afraid not. Can I? Ntiddemu nedda. Siyinza kumanya waali. He's there and the Hortons are in that house. Dewitt gy'ali agenda maaso n'okuddamu ebibuuzo tomubulira kintu kyonna. What's he doing there? Ye kikyakola yeeka. They've already flown. Simanyi kyakolayo wabula mazima gani tateekwa kubanga alina kyazze okunoonya. Mr. DeWitt, you can take a message. Mr. Dewitt osobola okugezaako okumulekera obubaka. Justice will be served. Mbu justice will be served. Mr. DeWitt. Mr. DeWitt. This is Andrea Gator's mother. Nze Henry Gator's mother, mama we. Mbadde nkusaba ompe ku namba y'essimu ya taata we Jim. Phone number. Twagala gezaako mukubira. Ono yagenda maaso n'okusaba essimu ya taata w'omuto. Bagezeeko Jim wa. Kwata ebbali. What? Kinga oseka. Kati mu kaseera ako bano bajja mu kanisa enkadde gye bali basuubira okuba nti bwe waali ekintu kye bali beetaaga okusinziira ku piilaazi 5. Bagambye nti okusinziira ku piilaazi 5 waliwo poketi, waliwo omulago bayise patriarch, waliwo poem. Kati olwedde kati tuli ku poem. Patriarch yanoonya poem. Patriarch ye taata w'omuto, ye taata wa Deriki. Be basajja abakadde bayita ba patriarch. Nga kiba kitegeeza nti be bajjajja abo babe bakitaabwe abalina okugenda maaso n'okunoonya poem. Ekitontome. Kati baba bagenda maaso okunoonyereza okusinziira ku bako bwali bwogeddwa mu poem eyo. Bagamba nti balina okuzuula wali ekitangaala. Era batuuka emabbali mu kaseera ku kanisa yali enkadde. Nga bwe wali ebintu byali aleeseyo waliwo bokisi. Basanzeewo bokisi ate endala. Kati poem yalina okuzuula ebifaananyi. Ebifaananyi bye birina okuzuula bakabaka abasatu. Kati kwe kwata bokisi wabula tewali kisobola giggula. Balina okuyiya sobola okugezaako kiggula. Wakwatira essimu. Kati mu kaseera ako Gaya ali mu nnyumba ali mu kunoonyereza ebintu ebimu taata bye yaleka jjajja. Jjukira waliwo ekitaggwa bulungi nga waliwo fomula. Nga kampuni emu ey'Abarasha yali yagala ogezaako okugula solo oyo. Era nga yali etandise omukozesa. Naye nga bamubbanga ne bamujjanga eno ne bamutwala e Russia. Era waliwo yamutundanga. Naye nga bino bye bali bimu ku bintu kwegamba jjajja w'omuto Derek bye yali akoze era bye yaleka. Kati mu kaseera kono alengedde ono ng'ayita naye alina by'anoonya. Yagamba eswana nti ebintu bwengana maaso n'okulingirizaamu ebitali byammwe ebitabakwatako bijja kubaleetera nabe bijja baleetera obuzibu. Mugezeko bivaamu ng'obudde bukyali. Kati mu kaseera kano bano batuuka. Baba akatuuka nga ne baseekomyewo. Wayingira. Soka ayingira basimbule. Bo balina kye bazudde. Basi yasooka n'esibira ebbali S1 akomyewo detective. Ono bamukuta olwogezaako okuyingira oba okutrespassing okuyingira ebbali. Musatu yakana kulajja nawabula bwanga teri ataasa. Bale mwani ndese. You didn't even meet me my veranda. Yakanda kulajja nanga teri. Where are you when I need you? Munyweze. Hey. You need to place that man under arrest. Olianya nagamba nendo ono yalina omusango. Overseas. I'm afraid you're making a mistake. No, you don't. We know all about Solera Corporation. Agamba nti bamanyi ku Solera Corporation. Well, you're right. Oli mutuufu. Of James' plans, but it's all. Ezo zaali James' plan. Nesinze nabikola. How so? Tukakasa tutya. James knew that it was either Logan or me behind all this. James yali amanyi nti either akunze ne Logan kwe kuli omuntu yali emabega wabino wayagala ogezaako kumutta. And working on his last project in secret. Yali akola ku last project yali yeekyamu Kamala. After his death, some investigating, and I found some curious discrepancies in the sundial accounts. Logan, that there was a final invention. One last effort to find it.
ye yalina okugezaako okulaba nti azuula invasion yali yesimbayo. So you were the pocket all along. But why were you so eager? Kitegeeza g'obadde pocket ebbanga lyonna. I didn't want lwaki obadde wagala ogezaako otunda ennyumba oba sigwe mukyama. information on Logan and yagamba nti ennyumba mbadde saagiguze muntu mulala. if it was anywhere. kuba information Logan yabadde asobola ogezaako gizuula n'abaako wagitwala. I'm sure you understand. Hantu kitegedde wabula tegezaako tusonyiwa. Muvubuka muto oli musufu okamala. What do you got there? Ki ky'olina awo? I don't really know. Simanyi na kumanya, simanyi na ngeri gye bakiggulawo baki. You suppose that's what that key's for? Ky'ogamba ekisumuzo ky'olina akiggula box eyo. James gave me this. James agamba nti oluvannyuma lw'okubeera tannatibwa yamuwa akasumuluzo ako. Naye yali tamanyi kasumuluzo ako bakaggula ki. Najja agezeeko okuggulawo. Projector. Kano ono yazuula projector. N'akwate kuba agenda siikale oba azuule projector. Down at the station to help with some reports on all this. Well, thanks again, Marcus. Kati kangende ku station ngezeeko bayamba ku report olwa bino ebigenda mu maaso. Nkwebaza olw'ekyo lwogezaako kubako ky'oyija ekyenjawulo. Yatambudde agenze. Ne box wagigudde nga kirabika munda mwalimu projector. Bayina ogezaako okuzannya balabe ki ekyali mu projector munda. Kitaata kye yali aleese ewa jjajja. Ne bajja bagezeeko kibikkula. Lengera. Yasooka n'amukwasa erudda. Home movies? Oh, don't be ridiculous. It's probably a microfilm series of the blueprints. Namugamba no home movies. Namugamba no microfilm. Iraga blueprints za Lodi. Here we go. Bano bakwate kubu kwe kuyiwa kubagere baso okusoma. Bagezeko kumanya ebisigadde ebiri buno. Lengera. Ne bankalu yalimu eyinjawulo. Yali erekeddwamu. Njawe kanye cinema. Onyamubuuza ki? It's a letter. Bankaluwa. From Dad. Agamba nti bambi ya kitaawe. Yajja agere masiro gisoma. I have so much I want to say. Agamba bingi byali agezaako mugamba. I wish we could talk face to face. Era ng'agamba nti yali asuubira ogezaako okwogera naye maaso ku maaso. Your mother has already gone ahead of me and soon I'll be fine. Maama nkimanyi yali amaze okugenda. Naye nga nange mwangu ddala nali wamugoberera. We're the young couple filled with joy at your birth. Twali bato era twalina essanyu olw'omwana gwe twali tuzadde. Sadly, we didn't tie your heart to ours. Kyamukisa mubi tetwasobola gezaako teeka mutima gwe bwe twali twetaaga. Wabula bw'atyo n'atugendako obugenzi. Clearly until it was too late. At first, twagezaako okulaba ntukukuma n'ekyali tuleeti. It's were enough for you. Mu kusooka twagezaako okuwulira ebyenjawulo olabe nti ozannya wabula byali tebimala gy'oli. Friends, we blame their influence on you, but the truth is, mukwano go, you had our hearts. We did not. Wagezaako okulaba nti omutaasa kuba twakublaminga influence okuva gy'ali. Kyokka nga teyali gwe. Nali simanyi mu kaseera ko natandika okutya kuba natandika okulaba nga gwe agenda. Era agamba buli kutemya kumu bwe kuti twalowooza nga nti ogenda genda. Era obweraliikirivu bwajja gye ndi. Naye munaye nsonyiwa mutabani. Kuba saasobola gezaako kukuza n'akubeera naawe. I recognize how much I was like my father and his before him. Nasobola gezaako okwekkaanya n'etunuulira nga taata bwe yandibadde. Break that cycle and to learn from my mistakes. Naye njagala okuza omwana wange oleme kubeera ng'omuntu oyo omulalu kwegamba ogeze kulongoosa ensobi zange. Vision for the future. Kino kye kiringa ekintu ky'ebyafaayo byammwe. Help guide you through life. Era mu biseera by'omaaso kijjagezaako bakuuma. Pray that you will be that man for your son. Era ng'agamba nti ntiddemu nti bw'onaabeera ogezaako okukola ekyo kyenkoze kijjagezaako kuuma omwana wo oleme kukola nsobi nga nze bwe nakola ku mwana wange we nazaala. Mufune obulamu obulungi mwenna. Bano bonna baatunula mu kaseerako ono kyava akwata peeni. Hey, Derek, look. Logan must have left his pen here. Agamba nti Logan yateeka okuba yalese peeni eno wano. Logan yoli bambi yatwaliddwa mu Saatu muzeeyi ng'olesedde wiki. P.S. I hope you found the three kings and will continue my work with them. Kwaliko bako bugamba nti kirabika mwamaze dogezaako zuula three kings. Mu kontinuinge n'omulimu gwange. Bakabaka obamanyi. In the darkness and you will see the three kings. Mbu mu kifaananyi wakati w'ekizikiza mujja okulabira engeri y'ekitangaala. Kale mu kasaako projekiti eba ekyagenda maaso okutambula. Nebaako weetuuka awasikattira. Neetandika okubalaga kye bayise blueprints. Ziizo zaatandika okulabika.
bakabaka baligezaako kumasamasa okuva mu kizikiza mu kitangaala. Zino blueprints kati mu kaseera ako bakwateko bajje n'erudda. Nasooka gula wano. Kati mukugula box yali wano mwalimu ate laptop. Muliwo engeri ya laptop yeggula. I can't find an on switch. Agamba tasobola gezaako zula de switch yadde kintu kyonna. Yali ayiza ekyo kyonna kyeyayiiya naye nga balina okunoonya bakabaka abasatu. Kyokka nga kitegerekese nti Logan yandibanga yakutedde ekkubo okugenda okuggalirwa. Bewiti ye gyali mulamu. Bagenda okukikyusa ssebo kyatandika okufunctioninga. Kiina nga kyekitandise okufunctioninga enjawulo. Najja kwe kutandika okunyoola. Bw'anyoola awasooka ebbali emabega omuti ogumu gwatandika okwaka ekitangaala ekyenjawulo. N'ateekako n'ekirala. Taata yazza amaaso agezeko kulaba ki ekyali ebbali. Kwe kulengera ng'alabika yali akoze amasannyalaze ag'obutonde agatali agali artificial wabula ag'obutonde yali yagakola. Wano wonna bwayakayakana. Kaakano bakabaka abasatu gy'emiti esatu giri gye bayise the Three Kings. Yekyekyo kye yali akoze. Era mu kaseera ako kwakayakana kwaliko amaanyi okukamala. Banaye mumanyi kikoleddwa. Bano nga tebakikkiriza. Buli yasooka n'ajja erudda. Nacho energy. Ono peni yali yagudde n'ajja gisinkane wansi. Waateko n'agironda. Aina kyekkaanya. Hello. Katonda wattu. Nanyiga. Logan yali agamba nti yali alumbiddwa omuntu omu ng'alina byagenda maaso n'okumusaba. The world's coolest nightlight? No. Kyogamba nti yali ayize ekintu ekisologezako okwasa ensi ekiro. Solar energy. He felt that other options were ugly and inefficient. He used to talk about it all the time when I was a kid. Kyanoonyereza ku masanza ak'enjawulo ye galaba nti gasobola okubeera mangu era byogerangako nga kyali muto. Amaanyi gasologezako okufuna okuva ku njuba. Can't believe he actually did it. Sinza kikiza ati amaze n'akituukiriza. Bano nno baali bayomba be baali munda. Olina kyokwesi kyakiri mikono gyo nga bali mu kuyomba. Logan n'okwotadde ne Dewit. Kino kyange. You tell me now. Nga mugamba mbulira kati. Gave it to me as for Jim and Derek. Kino yakimpa nga nakiwa Jim ne Derek. Kinzirize kati. You'll never get away with this. Polisi we yajjira namuga tugenda kuvaawo na kino. Bagezaako kukolaga ebituufu. Polisi engeri yatutemu Logan bambi. Nze ndi Altoni. Jukira ennyumba egenda kubeera yange. Nze ngenda okubeera omukuŋŋanya wa ssente. Agamba nti James aneesiga mu kifo ekisooka gwe takwesiga. Ekyo kimpe. Mpe ekisumuluzo kyange. Akasumuluzo kirabika yali akanyaze kwani? Logan akali kagula boxi. Yali okagamba nti yali akalina. Polisi bwe yajja yakwata mu Logan. Ati mu kaseera ako buli kimu kyonna kye yali ayogera. Eno peni yamuwanga ekirabo. Yagamba nti musooke muzuule peni muloke muzuule ebisigadde. Ye peni kwali empuliziganya. Era peni eyo yagiwa Lodi ng'ekirabo ng'ayagala gezaako mubega kumanya mulabe we n'ebisigadde. Kati waliwo Project Sandial. Project Sandial ye project y'Abarasha eri gyagala okuguza blueprints ezo. Kati onajjukira blueprints nti alina okudduka agenda azitaasi. Yalina okudduka gy'ataase blueprints nga tezinaba kutwalibwa. Onajja ayita akomyewo eka bali baavuddeyo dda. Ne Kabaka Ssebo ekyamuleseza wano bulufukase kujja kuba blueprints kubanga alengedde projector agirengedde. N'amanya nti singa bana n'ababuzaabuza mpu agenze kunoonyereza kufuna ripooti ku poliisi. Bajja agenda baveewo balekewo projector. Yagisanga ekyayaka. Ono kwe kudda mu jipu. Agenze kufuna blueprints. Yagireeta yiriyiri.
kakano ono ye blueprints ayagala ziguza barasha kampuni gye bayise Sandial ye project Sandial jagala okuwa barasha kyo kituufu nti yali avaako obuzibu buno bwonna era nga mazima gali nti n'ogula ennyumba yali agala gigula olw'ensonga yali akimanyi nti formula entuufu oba blueprint entuufu egwayo yali ekyali mu nnyumba ng'ayagala ennyumba agyeddize then atwale buli kimu kyonna ono yagireeta yiriyiri yagireeta misinde kubanga amazima gali nti bw'atayanguwako okutuuka bbali ng'obudde bukyali ajja kusanga omuyaya amaze ogibba yabagamba eno diri wewedde muweereza abajja okukima abandeetere sente zange aba akyali wano ng'akyagamba mundeetere sente zange ng'owa jipu aguse AC Wanda detective tojja kubba wano blueprint yamusekula eggaali n'asooka gw'ebbali Katonda atwane asekudde kicyanjagaza n'asooka agyetoolooza akomawo kana akaana akatoke kaagala okundeetera obuzibu kasooka kalonda bulufukasa ne kagiseka mu ggaali lodi ajjayo olutono kataamu balula ebyasi Katonda wattu gaali yawaba ku AC Wanda n'esooka emufuula musajja wattu yagwa bbali bano balaba bawulidde ekyasi kwe kudduka bajje bekkanja balabe kyekiri eno musajja wattu bambi yalibanga agweridde mu kabenje bagenda okujja nga AC Wanda ye takyalabikako kumbe kalamu kabuuse kwe kwala bulufukasa ne sepewo yako inspector detective Katonda wattu kalibana wera kutuka ebbali pabulet ayagala katta bwisi kana kagala kundetera buzibu yachoti akagala kundemesa maali ikasooka kagalinya tojja kutwala wano blueprint si detective aba detective kaliwa jukira bali balidde ebyase ebivuga era bali masekati gakubo bajja laba kasooka katuka ebbali aya mponya ekisajja kalengera ekitangala nga kivaako bwe kiddako kagalinya jju kutambuza amaaso lengera omusajja afuuse omusajja ekisajja kifuuse ekisajja ekizibu kamala otyo mpe ebyange mpakesi sijja jeko mpakesi kumbe muzeyi yasedde ali bali mabega wa luggi so kanagula asekule ekiyaayi kisajja kibbi ne muzeyi gwe wayagala tutuuza ennyumba affe ebyobwereere kano bakitegedde mukyamu bulijjo era bamuse ebbali Spectacular, amazing. no kyewunyisa mbutuufu okolera eddala ekintu ekyomulembe ekitakoleka None of this is going to stick in. agambe no property eti wali agenda muwayiriza dde omuvulana omusango. He's trying to kill me. We know all about your dealings with Solera. Try to prove it in court. You've stolen several of Morton's inventions in the past. bintu bingi bya sabba ebibadde bikoleddwa emyaka egiyise mabega. He needed proof, so yali tamanyi ku bonna yali amulyamu olukwe wabula yali yeetaaga proof n'addira peni eno n'agimuwanga ekirabo yali nga Trojan. That's right. This thing's been recording for months. kino ekintu kibadde kyerikodinga okumala kumpi mwezi mulambirira You committed? It's all right. kyokka buli kimu kyonna kyazaako meetinga kiri munda muno mu peni. olimba eyo si property yange. The laws vary state by state, and in the great state of Tennessee, amateeka gali stated record for your crimes. agamba nti wali mu Tennessee emisango gikusinga kuba buli kimu bakiteeka muno nayagala okukanyaga. noli wa myaka emeka? 9 10 wa myaka 10 akola ebyo kale basalawe bati bakwata Dewiti ne bamuwerekeza mu komera n'abeera nga abadde yali olukwe mutaata kale bati yabeebaza bonna olugezaako kulaba nti bamuyamba mu buli ngeri yonna era bw'atyo n'abasiibula yamugamba nti nsuubira kino wandibadde okyetaaga yakimukwasa bwe kumugamba akikuume anti kale Grandpa died of a heart attack. agamba tetwamanya na kumanya jjajja yafa ki kwe twawula nti yafa ataataaka
ekyo nakyo kyetaaga okunoonyereza ku banzire onankubira ku ssimu komewo kubanga obutemu bungi obukyakolebwa kino ekintu ndi suppose okifuna ntya mugeri public kirungi nnyo okubeera nti muli well connected muli bamukwano era osobola okugezaako okufunira substantial contracts ez'enjawulo abantu abasobola okugezaako okuwa emirimu singa obeera oyagadde yamugamba nti gweolina engeri ya wonderful future maaso g'ennyungi ennyo kamala era ejja kukuyamba okitegeera kwegamba ye ekitone talenti ye yagitandika muto musonyiwa ekyokugezako okutwala ng'omukyamu kwaye kale apology accepted nkusonyiye nadduka omwana oyo yeewunyisa gamba zibagaiti yeewunyisa wanjawulo yamugamba nti onansonyiwa ebiseera bye nakubuusabuusa nali manyi oli omu ku bakyamu naye ate ku mulundi guno kizudde nti toli mukyamu oli muntu mutuufu agamba nti mwe ababiri mbalabye nga muli bantu banjawulo nnyo kwega basobogeza kulaba nti musitulayo ekitundu kino ekya wiro oba wiro waldi kwega muli basufu nnyo kamala kale bwati omusajja wattu yono yali poketi gwe yali yateekawo nga poketi kubanga yamanya nti yalina amazima era amazima yagakola mu butuufu bwago wekkaanye yabagamba ngenda kukwata ekuwonve wano ojja kuda tusinka lunaku olulala mufune olunaku olulungi naye nga bali basigaze ekyobugaga ekijja okubeera myaka na myaka noona atuuka ekiseera azaale nga bakyalyaku ezo sente za energy. You spending time in jail when you were a kid. Kevin yayogera ku kintu ekimu kyayogera nti gwe nga oli mukomera ng'okyali muto. Waliwo kye saategeera. Kyajja kityo okubeera bwe kityo. What was it? Yali ani? Omwena gwe baasiba. I assaulted the mayor's son. Yamugamba nze golaba nalumba mutabani wa meya. No good and got caught. I took all the blame and he got off the hook. Yakwatibwa n'ensala ogeza kwegamba okweteekako emisango egyo gyonna ne basiba mu nze. Ye ne bamuleka okuva olwo twafuuka ba mukwano. Oba sinze nali omuzi w'emisango wabula nze neeteekayo. Okisegeera? Sheriff Billings? Oyogera ku Chief Billings? I want to hear stories like. Omanyi nja nnyo okulira ku ngero bwe zityo. I guess we got a lot to talk about. Anti nsubira tukyalina bingi ebyokuwayako emboozi. Naye kasajja katubambe ekyokulemerako okusikuga obutatunda katundu kano kyabataasa. Mu kasaako kati S. Wanda akyanoonya mulimu gwagenda okukola. Keesi namba emu ewedde. Keesi namba emu solved. My first case closed. A criminal behind bars. Naye agamba nti yamenyibwa